namusanga unga agudde nenzuuka nengenda nemuyitaayita nga tanye. Herbert Nsubuga ateeberezebwa okutta mukamaawe Nakityo Mayanja Solome yakwatiddwa poliisi y'e Kasangati. Ettemu lino lyaliwo omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omwenda e Masoli mu disitulikiti y'e Wakiso era olwamala okumutta n'abula okutuusa poliisi lw'emukukunudde gy'abadde yeekukumye. Wali oddukidde ki? Natya nenzuuka nengenda. N'ogenda mbadde mbaala. Bw'abuuziddwa ekyamuviirako okutta mukamaawe alonkomye kitaawe omuto Edward Nsubuga ow'emyaka 4 okuba mu lukwe luno. Taata ono akaabidde ku poliisi ng'Omutabaniwe amulumirizza ng'agamba talina kyamanyi. Ekyasinga okunnuma mu nsonga obutaziika ku kitange. Oluvannyuma omuvubuka ono yeekubye endobo bw'ategeezezza nga bw'asazeewo okwogera kitaawe ono ali okumpi kubanga yasobola okumutaasa okuva mu buzibu buno. Yogera omuntu gomanyi yenna nga nsayininga byesimanyi okwogera taata wange erinnya eryanyangwira kuba tufaanyaganya amannya naye nga taata talina kyamanyi newe nali nkula tamanyiiwo nange ewe simanyiiwo. Muganda wa Nsubuga ategeezezza nti muganda we kyakoze kibakanze nnyo okulumiriza kitaabwe nga babadde bamaze ebbanga nga tebamanyi gy'ali ekiviiriddeko ne jjajjaabwe okufa. Nsubuga Edward yalabibadde alabira kitaffe ennyo okusinga naye mu kiseera kino wenjogera taata yafudde twamuziise nga Mutabaniwe ali mukomera. Twaziise taata nga Nsubuga mukwati. Taata puresha yamukubye lwa Mutabaniwe kati mufu naye omwana alyali mukomera ku misango gye tumanyi ffenna ng'ekitanga tuyimira nga tumanyi ye takolaki talina kyamanyi. Abaana b'omugenzi ababadde bakaaba basabye buli gwe kikwatako okubayamba bafune obwenkanya mu musango guno. Omuvubuka ono avunaanibwa olw'okutta nnyabwe. Ne tusaba poliisi eyongere okutuyamba tusobole okufuna obwenkanya n'amazima ku muntu eyatta maama waffe mu mbeera gye yamuttamu. Akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi e Kasangati Kaija Steven ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso era nga baakukola buli ekisoboka okulaba ng'omuwawaabirwa avunaanibwa. Mariam Semakula ne Decent Seguja be bakusakidde eggulire lino Crab KD TV.